kale abaali beeyamye bonna baaleka awo tewali n'omu yajjukira nti ajje tulabeko nze newanga abayimbi sirina muyimbi yali azzeeyo. Okay, basabo ne banyama mugabo mutya abali Kachumbali TV kansubi tambulira dda bulungi nnyo nno wano wennyimiridde ge maka w'omugenzi Lady Grace tuze n'omwami Kyana Kyankusu azze okulaba nti nno abaako obuyambi bwatuukiriza wamu n'okulaba nti nno abaana b'omugenzi basoma ate n'embeera etambulira ddala bulungi nnyo naye kyennyamiza okulaba nti nno abayimbi b'eggwanga abamu n'abo abayitira mu nnyimba z'omuyimbi nti nno okuva omuyimbi lwe yaziikibwa temuddanga aizo nti wakoma kukuba simu n'ogamba okoma lwa mukaaga toddanga komawo ekijja bakizimbye naye abaana bakyetaaga obuyambi ate n'ekijja kyetaaga okuzimbako ennyumba abeere mu kitiibwa. Omukulu Ssaalongo Siraaje weeyama okuweerera abaana tewaweerera gwe tugenda kukomerera olina obbaweerera lwampaka naye baŋŋambye mulimu omuyimbi bannyabo tusanyuse balabako ono ye maama wa Lady Grace eyayimba Layira eyafa n'aziikibwa wano kati bano be baana be. Nze Jebbi Kyana Kyankusu ndi musawo mutendeke era nga omuyimbi Lady Grace yayimba Layira nali simumanyi ng'omuntu waba nali nnyumira nnyo oluyimba lwe. Bwe nawulira nti afudde nasalawo nenzija ne neegatta mu baziisi ng'era omuntu wa bulijjo okuziika bwe kwaggwa n'entambula ne ŋŋenda naye oluvannyuma nafunamu ekinyegenyege ne ngamba kangende ndaba omuyimbi waffe we yaziikibwa gwe mundi ogwasooka wano nakajjayo mundi guno gwe gwokusatu so omundi ogwasooka nentuukayo ne mbuuza ng'entaana sinkole ne bagamba tebannabakola ki kugikola. Ogwaddako nentegeezebwa nti abaana baafunamu okutaataaganyizibwa mu by'okusoma nti maama oba yandwadde jjajja maama wa Lady Grace yali mu kufaabaana n'omulimu ogwo. Nabuuza nti entaana tusobola okukkirizibwa gikola nti gye agenda okukomawo nga bagyongeddeyo ka construction akatonotono naye nga ekitiibwa Lady Grace kyeyali asaana olw'okuweereza eggwanga mu luyimba lwolwo n'ennyimba endala nno lwakuba tumanyiyo Layira wali n'endala. Nensalawo mpata n'omulimu ogw'okuyibako ttalazo n'ekifaananyi kye okuggyayo ekitiibwa ky'omuyimbi naye bye yakolera eggwanga. Nze nno kye kyandeeta eky'entaana naye lwe mpulira nti n'abaana bafunamu okusoomoozebwa mu bitabo kubanga tewaliwo mulala yavaayo yeesowolayo okuyamba. Ne tulowooza nti Lady Grace talina kwerabirwa. Kati bwe nakomawo ewiiki eyo ne tusindika abakoze ku ntaana then abaana bano tusazeewo tubawe bursaries naye ntegeddeko nti omu wa secondary ate we tugenda kuba tumufunira ssomero ddala so bali aba primary tugenda kuba tubamazaako P7 era essomero teriri wala liri kumpi wano era nga n'omukungu w'essomero eryo muleese byono wano nga mu byenjigiriza bya Uganda osobola okuwa omwana basale naye n'asanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bikozesebwa. So ebikozesebwa ebiyingira essomero ng'essanduuko n'emifaliso nja kuba nabyo mbikwasaganya. Omuzadde ajja sigala kuleeta nga sukaali kasenya bwe bityo ninga ebikozesebwa ebiyingira nja kuba nabyo mbikwasaganya n'olw'ensonga eyo njagamba nti wabayo abalala abanyumirwanga ennyimba z'omukyala Lady Grace n'abasobola okwegatta ku kyokulabirako kino nze kyenkoze kuba nze ndi muntu wa bulijjo siri muyimbi siri munabyabufuzi siri munabyamizannyo ndi muntu wa bulijjo kitegeeza nti niwe nandisanze ng'obwetaavu bwali wa Moze Radio era nandikoze kyekimu tewaliwo nsonga eri pasono endeeta okukola kiro wonna we nandisanze ng'omudduukirize era nandidduukiridde. So mpita abalala bonna bonna balina ekirowoozo ekyo abasobola okwagala okuyambako ku baana bano
nga bwe kiri nti okufa tekukyalira muntu omu, kukyalira abantu bangi. Leero Lady Grace, enkya muntu mulala. So bwe tuva mu nsi abasigalawo be bayamba be tulese. Kati omukyalo ono ajja kutubulira essomero bwe baliyita, era bwe tuva tugendayo ku ssomero katikati lirabibweko. N'omukulu w'essomero headmaster alitwala naye tumulabe akonfaminge nti basale ziraninga kutandika ttaamu ejja. Mwebale nnyo bassebo. Amanya gange Tibwa Namukwaya Bonita era nga ndi omu ku kakiiko akatwala essomero lyaffe erya Kasanga Ideal erisangibwa e Namasumbi, era nga omukulu JB Kyanakyankusu yantuukirira n'ansaba omukisa okuwa abaana ba Lady Grace basare, era okusaba kwe twakutuukiriza ng'abaana bakutandika okusoma ttaamu ejja okuva mu kibiina kye balimu okutuuka mu primary ey'omusanvu, era ng'oluva wano tugendagendako ku ssomero ebisingawo twogereko ne headmaster. Abantu bano abeesowoddeyo okujja okulaba ku muwala oyinza bawa bubaka ki? Abantu abeesoboddeyo nsanyuse nnyo balaba era nsanyukidde ddala bannange, mwebale kujja, Mukama abawe omukisa, mwebale omukwano gwe mutulaze olwa Lady Grace. Okufa kwa Lady Grace kwankuba wala nnyo nnyo, simanyi si bwe nti bwe nnali naye kwankuba wala. Wakale olaba ono ye mukulu wange eyandera nga ndi bebi naye embeera gye ndabikamu Oyinza okugamba gwe mukulu nekiri naye nga kwankuba wala banze olunsi ntuula eyo ne baŋŋamba kola booti omutima nga sirina, naye nsiimye nnyo omwami oyo Kyanakyankusu, yeebale nnyo okujjukira, Mukama amwongere omukisa, kubanga mu kufa kw'omwana okuva lwe baamala omuziika kale abaali beeyamye bonna baaleka awo, tewali n'omu yajjukira nti ajje atulabeko. Nze naye wanga abayimbi sirina muyimbi yali azzeeyo, naye bw'olaba nti omwami ono avuddeyo, Katonda amuwe omukisa, Katonda amwongere omukisa ogusinga obunene ennyo, banga n'abaali beeyamye bonna tewali yakikola beekweka. Kati ono bw'aba avuddeyo neebaza n'omwana omulala, bannange omwana gy'ali, omwana si muyimbi, sirina bwe muyita, naye kale yali neiba wange bamuyita Aisha, kubanga era ajja kubiwulira. Aisha oyo abadde afaayokko ku baana bano naye nga ate mwana muto, neiba wange, yali mukwano gwange, yali mukwano gwa Grace, naye tweyanziza. Okuva Grace lwe yafa embeera eri etya ewaka? Okuva Grace lwe yafa embeera si nnungi, eri obulamu bwange, eri ne famire yonna, kubanga ne taata waayitawo emyezi 5 ne taata wa Grace n'afa, nemba nga nsigadde n'abaana. Bwemulaba omwana ono okutuula bw'ati tasitamye, naye mulwadde, amagulu gano wadde mu mbeera mbi nnyo nga nfubanga bwe nsobola okulaba nti akomawo magulu, ng'atuula takola atya, naye kati banaye temukitwala nti asitamye naye nga amagulu tasobola. yabaaki Simanyi naye nga anaatera okutereera, naye bannange Mama otugambye nti abantu abeeyama olina bojjukirayo nti ono nonno beeyama okutukwasizaako? Nina benzijukirayokko, kaŋŋambe nti nzijukirayo nga Ssaalongo Siraaje ow'emukono. Ssaalongo Siraaje yeeyama okuweerera omwana omu oyo gwe bayita John, n'amuyita n'agamba oba akyali mmanju, bamugamba akyaliko wammanju, nti oba akyaliko wammanju kale kankwate emitwalo 5 ngibawe.
omwana n'atuuka essaawa yo nagaye azze n'abeerawo mu maaso ge naye Ssaalongo yeekweka n'ataano teyagabawa n'ataano teyagatuwa era taddangamu kulabika ne wabaawo ko oba mukyala Ssempangi bwe nnawulira kubanga nze essaawa eyo nali sinze yeetegeera mukyala Ssempangi yaweererako kkotaamu 2 eyampita nampaako ko ssente zampadde ndabika zaalinga emitwalo 10 naye aweererako omwana omu ttaamu 2. Maama, abaana bano baweereddwa bbasa lunaku olwaleero gye babadde basoma bulungi oba era babadde mu kutaataaganyizibwa nti bagobebwa leero na luli? Babadde basoma nga tufubanga bwe tusobola oleka ekyokulya n'omwana omuwala oyo Aisha abadde alina abaana, alina bayamba, alina maama we gwayamba n'abaana ababe naye ate nga mwana muto naye afissaako kyafissa n'annyamba nasobola okuyamba abaana abo n'abayambako. Abaana bali mu kiraasi ki? Abo abato bali mu P5 bombi. Ono omukulu senior 4 naye gestation yagaana. Maama, abayimbi bano bafunyeeko kasente. Lady Grace alina omuyimbi gwe yayimba naye Aizon T tetuyinza mwerabira. Yali akubidde ku ssimu n'akuuza maama muli mu mbeera ki kuba oluyimba lwabwe lukuba nnyo olwalayira. Aizon T waliwo kkolo yankubirako ku ssimu biseera ebyo nali nkola nankubira ku ssimu n'agamba ndagirira gy'obeera ne mmulagirira bulungi nambuuza n'abaana ne mugamba omwana omu ali ku St. Stephen y'ono owa siniya nambuuza n'abalala ne mugamba weebali nabo n'agamba ngenda kujjayo ku lw'omukaaga we byakomaawo talinnyambako tajjangayo kko yadde era yakomaawo ndowooza olw'omukaaga terunnatuuka. So bubaka ki bw'oyinza omugamba kuba akyagenda mu maaso n'okupafominga oluyimba lwa muwalawo era akasente n'afa. Ne UPRS yabaddeyo kasente. Obubaka bw'ennyinza omugamba munnange ffenna ndowooza kale ffenna lyekkubo sijja kubalimba kuba siina mulala kyenyiza kumugamba kuba era waliwo kkono lwe baamukubira ku ssimu oba nkola lugambo naye kankyogere baamugamba nga Aizon T twagala omuyimbi bwati ne bwati ndi oyo yafa dda oba tayogedde ekyo ng'agamba yagenda bweru yakyogera Grace mulamu atannaba kufa. Kati tosuubira kugamba nti Aizon T kwegamba kiri kyeyayogera yali ku masapege ng'alinga kwegamba oba simanyi mu bufunze ye yali yamubika nga akyali mulamu. Omwana yabyogeranga byonna nga bamugamba lwaki oteekawo oli ffe twagala ono gwe mwayimbanga naye gwe bayita Lady Grace yafa dda olunsi nga bagamba yagenda bweru. Ekibuuzo ayagala kubuuza. Mukama abongere omukisa ssebo tweyanza taata tweyanze ega Katonda abawa omukisa ogusinga obunene. Mukama abawa omukisa bambi bwe mujje azeewo. Mukama abawa omukisa. Obubaka bwe mbadde nsaba nti mbadde nsaba wabaayo omuntu yenna asobola okuyamba ku baana bano abakyali wansi mu P5 oba kale okugenda mu siniya nga batuuse mu siniya mbadde nkuba omulanga nga bwe nfunye omusamaliya n'omu n'avaayo wabeeyo era omuntu abeerawo ayambe ku baana bano kubanga mu maaso era bayinza okutaataaganyizibwa mu siniya ng'obusobozi tebuliiwo. Kyembadde nsaba wabeewo ayamba nkuba omulanga olaba fiina masannyalaze omukyala oyo omukyala mulungi nnyo
Mukama amuwa omukisa kuba yali alina byaŋŋambye bye nali ntuuseeko nga nnabyengobako lwakubanga nagendayo nga omwana teyawaayo bagiyita niki teyalekaani omusigire kale next of kin nembigobagobakokko naye omukyalo oyo yali amanyi ndowooza yaleka next of kin etugenda eyo Bukoto nagenda nembigobagobako nnyo nenjibamu obusente bwange nga ndowooza abaana bano banayambibwa era kubanga esente ezo engeri gyali muwuma mu kibiina ekyo ng'asasulayo ssente fiina oyo yali mwangu nnyo naŋŋamba oyo maama Red Grace mugende mumuwe mangu ssente tugenda paka Bukoto naye okutuukayo nga talina musigire gwe yawaayo nabigobagobako byonna naye abaana bannema okuŋŋaanya abange kuba baawaayo nze maama yabeera n'abaana basomye batya balidde batya balwadde batya naye tebannaba kubeera wamu bulungi badde naye mukubira omulanga aveeyo nnyo kwekyo Mukama abawa omukisa. Kale wano wewagalamizibwa omwagalwa w'abangi Lady Grace bayita nafanga akayimba ke bakakuba mu buli bbaala era nkatukyamula nnyo twasazeewo tuteekeko n'obubonero obulaga nti yali wanjawulo teyali mubazzi yali muyimbi kikitone kye yaweereza ensi eno era ne tusanyuka nnyo. Omulimu ogwange gwabadde gwa kussaako ttalazo n'okussaako bino nasanga maama bano beerwanyeeko bakoze kye basobola nga nze ne mmaliriza okulaba nga ekitiibwa kati bonna abalijja okulaba entaana ya Lady Grace bajja kulaba obubonero buno bategerewo ekiti yali munnakitone ow'amaanyi okusinga nga lube kibadde ng'alinga omuntu owa bulijjo naye kati tuli basanyufu nnyo nti ne balivaawa newa bajja kulaba nti omuntu ono yaweereza eggwanga nga bwe nabagambye nti eze JB Kyana Kyankusu nze na constructinze era nga ndi musanyufu nnyo mu mutima nti ncontributinze paasa aliko mu shows ze saamufuwayo ssente ndi musanyufu nnyo nti nange ncontributinze ekintu kino eri omuyimbi waffe era nga abasigadde bonna banajja okutuyambako okwasaganya ensonga zezisigadde ne legaseye baba bategeeza nti n'omu ku baana be muyimbi era ne tujja kubiraba mu maaso awo naye omulimu guwedde twagutandika mpolampola nze ne maama oli ne maama najja n'atwegattako era tumaliriza obweyamo bwe twasuubiza era tuli basanyufu nnyo. Bannange tuli basanyufu nnyo olw'omwana waffe okubeera nga mumuzimbye ne mumutuusa ku ddaala lino lyaliko. Bannange Kyana Kyankusu taata weebale nnyo weebalire ddala ekyamazima wasooka n'ojja luutu eyasooka noŋŋamba njagala kugendako eri omuyimbi kati nno nze nali nga nakoowa ekyamazima nali nakoowa okuleetayo abayimbi kubanga ng'oli ajja n'alaba nga entaana yeetaaga okukola n'aba nga alinga ali ku bibye neŋŋamba naye bwe wajja n'onnyonnyola bulungi nnyo ne nkuleeta n'omulaba era n'otuwa ne bye watuwa n'onsaba ennamba ya maama w'omugenzi ne ngikuwa n'okomawo luutu ey'okubiri kati nno ate ne bwe ndi mukulu nali sikyakujjukira nonneeyanjulira ne nkutegeera n'osuubiza nti ogenda kukola ekijja kya Lady Grace oteekeko n'ekifaananyi ekyamazima okituukiriza Mukama akuwa ekyosinga okwagala taata. Weebale nnyo weebalire ddala bannange nammwe bannamawulire mwebale kukkiriza kujja kutambula naye kati nno nze guno mulanga gwenkubira abayimbi abali eyo maama wa Lady Grace ekyamazima embeera gy'ayitamu si nnungi ali mu bulamu obw'okusoomoozebwa naye abayimbi abali eyo nga baakolako ne Lady Grace ne batambula naye mu ssanyu bwe baba nga bavuddeyo ne bajja bayamba abaana maama ajja kusanyuka era mbasaba abali eyo abali luddawa n'abali ebweru w'ensi kubanga ennyimba ze zaatunda nnyo tusaba obuyambi tusaba okumugabirira kuba ekyamazima yali amuyambe yali amugumya yali bba ate naye n'atwalibwa mu kaseera akatono kati n'asigala n'abaana bato akoze kyonna kyasobola. Twebaza nnyo ssebo Kyana Kyankusu awo otandikidde obbakwatako
obatuuse mu kibiina ekya P7 weebale nnyo taata weebalire ddala abalala mwenna abali eyo abaana abo nga bamaze okumalako P7 basigala bakyali wakati mu kuyaayaana baba tebalina bwe babadde kutuuka yadde akatono ennyo tusaba obugabirizi Katonda omulungi ow'ekisa atugabirire ng'ate ayita mu abo ababadde bayimba ne Grace atukwateko tweyanzizza nnyo tweyanzeege bassebo ne bannyabo amannya Robert Kitenda mwannyina wa Lady Grace era mukulu we tuyise mu kusoomoozebwa Lady Grace okuva lwe yafa bannaffe twatambulira wamu n'abayimbi abafiina masannyalaze bonna bakabakko bonna twali nabo okuva emukono ku Samagadeni mwannyinaffe nga amaze okufa naye tuyise mu kusoomoozebwa olw'abayimbi ate nga nakibagamba nti abayimbi baagala kamera bwe tunamala oziika Lady Grace wali bagenda kudduka bagende era ekyenkomerera mazima baatulekera n'amabanja bwe twava mu kuziika twasigaza kumpi amabanja ga $1,800,000 twesondanga famire ne tusasula ki naye nga abayimbi beeyaba bingi abaagamba oweerera abaana abaagamba okukola ki byonna naye n'olwekyo mnyongera bakubira mulanga Aizoniti wayimba ne mwannyinaze era oluyimba olwo lukuwadde ssente ne lwaki omwerabidde mu kaseera akazibu nze ayogera nze mwannyina wa Grace twatoba mu mbeera yonna nga mwannyinaffe amaze okufa paka lwe twamuteeka wano muganda wange kyana kyambaata agenza osanga nga kyana kyankusu agenza okutuuka nga Grace twamusitulako enkola eya bulijjo watuyambidde n'atuukiriza obweyamu bwe naye eriyo n'abayimbi abajja wano besaategeera nga batulimbalimba nti bazezzuukiza Grace bajja sijja kwogera gwe bajja naye ayogera mwogere kammuleke naye bajja nga bazekola ki bazezzuukiza Grace naye bajja nti twasula ne Grace emukono nga tuvudde emulago n'avaayo n'atuuka wano n'asulawo naye wayise ebbanga kumpi lya wiiki 2 bajja mbu bamuzuukize basezi Hassan Ndugga yajja tetwagala nnyo okwabya byama byaffe nga bagaye bagenda muzuukiza naye nze neebaza nnyo Hassan Ndugga yatambulira wamu naffe abamuwalana bamuleke Hassan Ndugga big up naye waliwo abayimbi abajja nga bazze muzuukiza abo ekyamazima nkyogera nkiddamu nga nze mukulu wa Grace siwuliranga kazuukiza muntu tebamuzuukiza taata waali we yeebase kyana kyankusu we yamugize era waali paka essaawa ya leero kati gino emyaka 3 so bwe bubaka bwange naye nyongera okukubiriza abayimbi bannange tusuubizenga nga tutuukirize mbawe ekyokulabirako omusajja yabakolera ennyimba Dax Mapesa nze byonjogerako bwino wali we twamuziika nze naliwo mu muziika ne kati akyali ku nkokoto naye nga bameka yakolera ennyimba Dax Mapesa ekabanyolo ali ku nkokoto ekyo nkiddamu ali ku nkokoto bwe baba baagala bannamawulire nze bajja kujja mbatwale nawo waali tasitukulwangako wadde wansi naye nga yabakolera lwaki mwerabira abantu bwe mutyo kyokka eyo tuulya mulwanira ssente simanye zaaki simanye za Salimu Sale lwaki mujjukire represent w'abayimbi Eddie Kenzo obaga bwenyine eri omukulembeze w'abayimbi Eddie Kenzo ne banna abayimbi babalabanga abatayina mugaso mu ggwanga babalowoozeeko baleme kwerowoozaako bokka abaafa mbawadde ekyolabirako nti Dax Mapesa yakola ennyimba nnyingi bangi be yakolera naye ekyamazima ali wali tavanga ku nkokoto bwe bubaka bwange webale nnyo mwebalire ddala tugende okay basabo ne banyama mugambo mutya abali Kachumbali TV kansubi tambulira dda bulungi nnyo nno wano wenyimiridde ge maka w'omugenzi Lady Grace tuze n'omwami kyana kyankusu azze okulaba nti nno abaako obuyambi bwatuukiriza wamu n'okulaba nti nno abaana b'omugenzi basoma ate n'embeera etambulira ddala bulungi nnyo naye kyennyamiza okulaba nti nno abayimbi b'eggwanga abamu n'abo abayitira mu nnyimba z'omuyimbi nti nno okuva omuyimbi lwe yaziikibwa
temuddanga. Aizon T wakoma kukuba simu n'ogamba okoma lwa mukaaga toddanga, komawo. Ekijja bakizimbye naye abaana bakyetaaga obuyambi, ate n'ekijja kyetaaga okuzimbako ennyumba abeere mu kitiibwa. Omukulu Ssaalongo Siraaje weeyama okuweerera abaana, tewaweerera. Gwe tugenda kukomerera olina obbaweerera lwa mpaka. Naye baŋŋambye mulimu omuyimbi, njagala nkubemu wano kapera, ate tomanya aliwo omuyimbi aliriddawo. Yono ali mu siniya sooka ojje. Basebo ne bannyabo ono ye sita w'enkya, ye Eddie Kenzo w'enkya, baŋŋambye akuba alinga Arsenal. Bale njagala atuweemuka akapera tulabe ati ugamba otya. Ndi bulungi. Oyagala? Yeah. Amanya? Manya nze Mwase Salim. Yeah. Obadde osomerawo? Badde nsomera ku ssomero lya St. Stephen. Kye kyaganye? Kyaganye nafunamu obulwadde awo. Nafunamu obulwadde bwali bwa skin. Era bwansumbulira ddala kuba bwali wetaaga makirenda nga g'amaanyi. Treatment yali ng'awo ngikozesa nsobola n'obutava ku buliri. Yeah. It's okay. Okuyimba kutandika ddi? Kuyimba mami already nga akyaliwo. Oli muyimbi? Yali akinjagaliza kuba ye kennyini yakitandika mu nze. Era yeyandikodingira n'oluyimba olwasooka. Olinayo ne recordings olwo? Yes. Okay. Weewandiikira aba okuwandiikira? Ennyimba zange zonna nziwandiika. Muyimbi ki gwe weegomba? Muyimbi gwe neegomba wabweru bamuyita Burna Boy. Burna Boy gwe weegomba kitegeeza okuba ziri rap yenka? Siri rapa ndi muyimbi just. Sooka otuwemu akapya atuwulire. Kamba embye mukozi lines naandika nga za maama. Olina lwawandiika olwa maama? Yeah. Okay, tuweemu. Ile nti maama wange labayo sikwerabiranga nenya bigere obutakukyaliranga mbeerawo n'endowooza ewala gy'oli ntuuseeyo ntya teri kika kya bubaka bwe sandiyagadde tumira mubaka ajja bukutuuseeko owulire bigambo enkuyanja bye nnina ku mutima naye tokyalabika kinnuma balaga kungulu naguma nsaba nsabira Allah nyambe nfune mukeno mama nsabira Allah nyambe mpiteyo keyo. Yeah. Wow, luyimba luli so emotional, lukaabya n'okaabya. Kyana kyankusa alaika naye afunye interest alinga muyimbi. Akayimba kawulidde? Akayimba nkawulidde ne talent. Nja kukwataganako ne Expro. Producer mumanyi w'amaanyi nnyo. Nja kwebuuzaako. Jjukira si kirungi kuyama ky'otokole ki? Ky'otaakole. Naye ngenda kwogerako ne Expro. Mwana akuba eŋŋoma eziriko. Kayimba kano kalungi nnyo. Kayimba kano kalungi. Ate tekakwata ku ye kabula buli muntu yenna yazaalibwa maama naye nga maama takyali naye. Nze omulimu nno gwenkola ogwange gwakudduukirira bampita mudduukirize. Kati njala kudduukira n'ekitone ekyo. Naye bwe namaliza okugana Expro ne mbulira embeera gy'ayagala okukolamu. Ne bana bayita bajjajja videos abakubira videos kubanga ennaku zino ndoza mu kimanyi kyakyuka bw'okola oluyimba olutaliko video balubba. Kati mbe n'aba amaze okufuna ebikwatagana eyo nja kudda mu puliziganya ne bamaama bano kubanga bo tuli mu contact naye ng'ekitone mukiwulidde kirungi. So basebo ne bannyabo ensonga zeezo ebisigadde byonna tubadde tutya maama yayogedde atya n'ebisigadde byonna bye ngenda okuteerayo wano olabe. Amanya mpitibwa Nduga Tumasi mukulu w'essomero lya Kasanga Ideal Nursery and Primary School nga lisangibwa Mukondo Namasumbi. Twali shokiti nnyo ku mawulire g'okufa omuyimbi atuukiridde nnyo oba eyali amanyikwa dda nnyo nga Lady Grace eyayimba oluyimba Layira. Kati ng'essomero lya Kasanga Ideal Nursery and Primary School tusazeewo tuyambe ku baana be mu primary yonna era tugenda kuba tubayamba tugenda kuba nga tubawa empaliso nga bajja just ku ssomero just kubeeraawo nakusoma kugenda mu maaso. So tutwala omulanga guno nti buli muntu yenna ali eyo yeetaaga obuyambi mu ngeri yonna ey'okusoma mu byonna. Please batutuukirire ku Kasanga Ideal Nursery and Primary School tugenda kukwatagana nabo
kuba essomero lyaffe tuliwo kuyamba abantu abatesobola bulungi n'abali abawonaawona. Abaana bano tugenda bakwasizaako ku fees, tube nga tubafunira n'obuliri obw'okusulako. Yene ebisigadde abasigalawo nga bagadyani bagenda kuba nga tuyambagana ffenna mu kiba ekiganye. Basale tubawadde full basale kuba olw'omuyimbi waffe ono yalimu atukuvu nnyo ate abaana tubalabye nga bakola ki wabonaabona.